kulisaayo nnyo mu weekend mukulike eyo nnyo gye mwabadde mikwano gyange munanyuna abasinzira okuba nga mutuwuliza wano ku UG Updates TV kutegeeza nti nno mukola kyamaanyi nnyo nnyini ddala. Baganda bange ejjukira nti olunaku olwaleero tuli Kisoro, mobilization tour yaffe eri Kisoro era laba ekiri ekisolo gwe mukwano gwange kifumba mutuku gwe ali eyo atannategeera kigenda mu maaso mwenna abatannaba kumanya lukuŋŋaana gye lugenda mbeera. Olunaku olwaleero lwa Monday tuli Kisoro era ab'Ekisoro batandise dda okuteekateeka n'okukyajanja okuba nga baniriza omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu, omukulembeze wa National Unity Platform gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza okusobola okulaba ng'abagamba ekigambo ky'enkyukakyuka mu eno revolution gye tulimu gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula gwe atanaba kuba ng'otegeera genda bugenzi mu maaso ogende wali eri ku kisaawe Kisoro osobole okuba ng'oyaniriza omukulembeze gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula gwe atanaba kuba ng'osubscribinga nawe ekkubirizo ogende mu maaso n'okuba nga osubscribinga. Jjukira tuze tutalaga kuva eri Abimu Sorotiwa Robert Kyagulanyi Ssentamu yakubiriza abantu okuba nga beenyigira nnyo mu kulima cash crops n'okusobola okuba nga balonda omukulembeze omuggya ow'amazima agenda okuba nga atumbula ebyamaguzi byabwe ssaako n'ebirime byabwe okulaba nga tebiggwa bbeeyi, naddala ebyo ebyagwa ebbeeyi okusobola okulaba nga bitumbula gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kale leero simanyi ab'Ekisoro kyazze bagamba wabula gwe ky'oba okola genda bugenzi oyaniriza omukulembeze owulire ebigambo by'abaleetedde ekyenkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Abali emitala w'amayanja, abali e Dubai, Qatar, Saudi Arabia, USA, Canada, South Africa, abali wano ku muliraano e Kenya, nammwe mbanirizaako nnyo mwebale kwekuumira ku UG Updates TV. Baganda bange mwenna abaliyo mbategeeza nti no mukola kyamaanyi nnyo nnyini ddala nnyo. Manyi weekend buli omu yamutambulidde bukwakku, kati oze otunuulira mu tuwa zonna ezize zibaawo engeri gye zitambulamu, saagala osubwe, saagala onyumirizibwe. Genda naawe obeere omu ku abo abayaniriza revolutionary movement mu kitundu kyo. Tobeera waka n'otya bano abasajja tebakutiisa okuba bagenda kujja n'emigemera wala, wabula gwe ky'oba omanya nti nabo gwe basinga okutya ensonga waaki bajja n'emigemera wala nga gwe tolina wadde akambe gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Era mbategeeza nti no ffe tugenda kuba nga tubatuusako buli kimu ekigenda okuba nga kigenda mu maaso. Kisolo mukwano gwange gwe ali eyo ampuliriza, wabula naawe kunga mikwano gyo baganda bo bonna basobole okuba nga bajja ku mukolo ogwateekeddwa n'ekitebe kya National Unity Platform awo Ekisoro, kubanga abantu bo batandise dda okuba nga bajaganya basanyuka bategese okwaniriza omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kyembategeeza nti mbagala nnyo, temuva ku UG Updates TV, teweerabira ku subscribinga, ku likinga, ku commentinga. Mbagala nnyo, mweraba.